wagira ku kadi ya DP naye kwatambulera mumukubireko mu ngalo nakkiriza. Abaganda bagamba nti okalyadda kaddadda envunyu ogiriira mu katiko ogisanga mu ttaka. Baakolagananga nabo nga balowooza bannaabwe era n'okwewaana ne beewaana mu ngeri bweti, wabula essaawa zino bafumbya miyagi. Baabikola beewaana nga tebejjusa nga balowooza nti bali bannaabwe, naye kaakati ne bw'obafumba embwa tebalya eryamu nnyaanya. Bino byonna byaliwo nga babyewaaniramu. Sooka obiwulire tukomewo. Nalabye bwadde ogamba bannaaba NRM ngobaga nti bannayinzi mu nnonde nze nayisaawo kino oba oliawo singa saali mukubiriza president teyandi emyaka gyandibadde giwagamira. Yebategerera kubeera ku balotopa singa kati asiba migugu singa dde bakitula singa kati asiba migugu singa tewali speaker singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu. It happened. It happened. Now what? Chagwa, let's do other things. Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kulitalaba. Obagamba ki? Balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo. So don't go back to history. Let's history tuyiga mama. Siwe kiri. No, kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo ne tukisa ebyavaamu. So okyagala genda kwa appeal. Ogenda kwa appeal. Waweddeyo. Singa kibaawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza palamenti ekiyisa ekyo. Essaawa zino afumbya miyagi akabatwawa nga ntulege. Twabagambanga nga balowooza nti bannaabwe, naye ate ne bannaabwe abaabi bakola essaawa yonna bagenda. The high time Mr. Museveni wansanyusiza olinga yabadde asoma ekiraamo kyo n'ogamba ndowooza awulidde statement ze yakoze olumu bwe tuzoogera agambye mbu ye agenda kufa mwawezezza emyaka 8 agenda kufa. Nga bannayuganda bangi bagenda mu maaso n'okuwambibwa olw'abantu abo abazze nga battibwa nga Kaweesi, Kigundu, Abiriga n'abalala. Laba omusajja bw'avuddeyo n'akakasa ebigambo nti amanyi abatta Kigundu, amanyi n'ekyamussa. Abaffe bali bonna baakwata baaki? Ono ng'avuddeyo n'ayogera bw'ati n'asigala ng'ayinaayina. We battira Meja Kigundu nalina TVM gye nali nkolerako. Nali mu mawulire wakati nga ndi very active. Ate nga nkola amawulire agatali ga kulipotinga bulipotinzi byolabye naye ag'okunoonyereza investigative journalism. Ekyattisa Meja Kigundu ffe bannamawulire abaali abakugu mu kiseera ekyo twakimanya. Abatta Meja Kigundu twabamanya. Eyo regimu kwe tutambulira. Regimu ewamba abantu enkya n'eggulu abavunaanibwa obutujju wabula nga bazze batta abantu beeyogerako naye tewali abanyagako. Kati na bino era bikulu. Omukyalo ono Salamu Musumba wulira bw'ayogedde ku Museveni atamumanyi bigambo biwuliro kakase omusajja kanywa musaayi. Gavumenti ya President Museveni tennakuta musaayi gw'abaana ba Uganda. Tennaba ekyayigganya abaana ba Uganda, abaana abazaaliddwa mu mulembe nga bamubanja ebyo be yabasuubiza nga tebannazaalibwa, n'asuubiza bajjajjaabwe, n'asuubiza bakitaabwe, kati nabo atandise obbalya. Tumujukiza nti Luweero gye yalwanira n'abaana ab'omulembe gwe yandibadde abasomesa demokrasi, era yandibadde takola Idi Amin bye yakola okuwamba abannayuganda n'okubakosa. Tuyimirira wamu ne National Unity Platform okwongera okubanja bannakibiina banu n'abannayuganda mwenna eyo gye muli gye babawambira ekiro emisana, era nga ababawamba abasinga obungi si bannayuganda. Ababawamba, I can tell you, they are mercenaries imported for that purpose, to cause maximum damage to the young people of this country. Twongera n'okubajukiza nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye akyasibiddwa awatali bujulizi, awatali musango. Era nze nategeezeddwa
nti Dr. Besigye bamuyiyiza amagezi gamutira luzira. That is the plan. Eyo gye muli mwenna amaaso mugateeke ku plan eyo, and we want to assure you that we will avenge every pain that our people suffer. Bannansi musobole okukebera enkalala ezo. Naye nga bulijjo nga Electoral Commission bwekola programu y'enkalala register egikolera wamu n'enkalala z'NRM. Era nga bw'obeera mu kyalo kyonna ekya Uganda tomanyi kiki kigenda mu maaso, oba kya NRM oba kya gavumenti, byonna babigase wamu era nga bigendereddwa kubuzaabuza balonzi. Kuba omulonzi owa bulijjo tasobola kwawulawo ki ekyekibiina nakyo ekya gavumenti. Naye kano kakodyo Electoral Commission kewerekera bulijjo mu kulonda. Tubadde tusuubira nti omulundi guno n'ebigambo bye tugyogeddeko n'okuvumirira kwe tugikozeeko nti eyinza okubaamu ensa n'ebaako kyekyusaamu, naye eyongedde kukakasa na kukakata mu bufere n'okumenya ssemateeka. Wadde ng'ekyo kiri awo, tukubiriza bannayuganda mwenna gye muli nti olutalo olw'okwenunula lutandikira mu kulaba nkalala ezo, kubanga tugenda kukozesa akalulu ka 2026 ng'ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekisingako n'ekya 1980 okwenunula. So mwenna bikikwatako, mwenna bannayuganda twenyigire mu kano ng'ekyokulwanyisa. Weaponize this election. Kino tukyogedde buli lwe tuva n'ekiseera ekikyogerako. Olwaleero nzize kubajjukiza nti ng'eggwanga erinoonya eddembe n'okwenunula buvunaanyizibwa bwaffe okukozesa buli step eriwo, kubanga era bakozesa sente zaffe, bakozesa maanyi gaffe. Nkulamusizzaako mukwano gwaffe atambula n'omukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda ogw'enkyukakyuka. Nze Eke Master atudde mabega w'omuzindaalo. Emboozi zino zonna tuziwulire, tuzigaayeegaaye, tuzitegeere, osooka okakasa nti bingi ebigenda maaso mu nsi yo nga bikolebwa mu bukyamu, naye nga babikola bamanyi ababikola era nga bikolebwa mu bugenderevu nga teziba accident. Kakati nno nja kusaba n'obwombe video no osooka ogiwe ekigalo, kubanga bw'ogiwa ekigalo olwo message egenda okubona ensi yonna, olwo abasajja tubeere nga tubasaasaanya. Kakati nompya nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa EKTV Media Uganda. Kakati nno mukwano gwange atugoberera nkugambye nti omulongowaso mu Lutansozi ntambula naye ennamba eri ku screen y'omulongowaswa. Ono yamala ebizibu bya bannayuganda abali e Uganda n'abali ebunaayira. Kati omukoonako ku WhatsApp oba ku direct call n'akufunira ekyogo, n'akuwa ekyoto, n'akusomera edduwa n'embeera yonna endala n'obeera ng'obitereza. Kati mukwano gwange ampuliriza, bannayuganda bangi abazze nga battibwa mu mbeera ey'obuzibu ennyo. Tulabye abakubwa amasasi mu musaayi omuyitirivu ennyo, basajja battu ne bakazi battu ne babalesa emmere. Olwo nno ne tutandika okubeera nga tubiyisa, ne tusamwasamwa bino, ne tusamwasamwa biri. Era bannayuganda bangi abazze nga bakwatibwa ku nsonga zino ez'enjawulo, oba oli awo nga bagambibwa nti be bamu abali mu misango gino, naye ne bafundikira ng'oluusi bayimbuddwa nga bagamba si be bali mu misango gino, naye ng'ekyennaku oba eky'obuzibu bamaze okubeera nga batulugunyizibwa, era ng'ebbanga ddene lingi ne babeera bamaze mu makooti oba mu makomera, ng'abantu bano tewali muntu n'omu alowooza ku kyakubaliyirira. Laba omusajja wuuno, ono omusajja mivule, avuddeyo n'akakasa nti ekyassa Meeja Kiggundu ono akimanyi, ekyamussa akimanyi butereevu nnyo, era ono agamba nti n'abaamutta baali baalwawo okumutta singa baali baamutta dda. Ono ayongeddeko nti abaamutta nabo bennyini kennyini omusajja ono abamanyi. Kyokka tulabye enkya n'eggulu nga bakwata abantu enkuyanja n'enkuyanja ne bababuuza amamundu ageeno ageeri, ng'abantu nga bano boogera ebigambo nga bino. Bano boolaba be basajja abamu abagamba nti baganda, abagamba mbu intellectuals, abagamba nti batutegeerera, naye ng'ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku, abasajja bano be basingira ddala okubeera nga bajja omulamwa kumulamwa bannayuganda abo abandyagadde ensi yaabwe, n'okubeera nga bano tebasobola
kwogera ku bikyamu bikolebwa wabula babikirira bikyamu ne basigala nga babiwaana ebyandibadde ng'ebituufu okukyusa ensi yaffe okugitwala mu maaso ne babeera nga bino babibikako. Kati omusajja wuuno ayogera agamba nti Meja Kiggundu Bawama Mafiina aye yamutta amumanyi bulungi nnyo, yali yalwanawo dda, yandibadde yamutta dda. Kakati n'ebigambo bino binene bikulu, sooka obiwulire ampuliriza ombuulire kyoyizeemu mu komenti. We battira Meja Kiggundu nalina TVM gye nali nkolerako, nali mu mawulire wakati nga ndi very active ate nga nkola amawulire agatali ga kulipotinga bulipotinzi byolabye naye ag'okunoonyereza investigative journalism. Ekyattisa Meja Kiggundu ffe bannamawulire abaali abakugu mu kiseera ekyo twakimanya, abatta Meja Kiggundu twabamanya. Njagala kutegeeza eggwanga lya Uganda n'abantu bonna abawulira olulimi luno Oluganda nga muli ebweru wa Uganda, Maama Fiina teyalina kakwate konna ku nfa ya Meja Kiggundu. Ffe abaali bakafulu ebiseera ebyo kuba kati nawo mulamu nnyo amawulire sikyagakola, twamanya abaamutta ne tumanya n'ensonga lwaki baamutta. Kambabulire na kano yali wakubanga yafa dda nga yattibwa dda, baali baluddewo na bulwi okumutta olwa security eyali around him eyali emwetoolodde. Mbategeeza Maama Fiina talina kakwate konna ke yamanya oba wadde n'okukiroota teyakirootako nti Meja Kiggundu banaamutta. Abaamutta baali balala ffe twabamanya, ffe abaali mu mawulire oba bakyali mu mawulire twamanya n'ensonga ezamuttisa. Njagala kubategeeza nti Maama Fiina mukyala musamize, naye abantu bangi abagenda gyali nga baagala bamukozese abawe eddagala abawe empewo batte bakitaabwe bagabane ebintu batte abasika batte babosi baabwe. Maama Fiina amaliriza abakansolinze ababuuliridde bubuulirizi. Waliwo n'abamu abagendayo nga baagala abawe eddagala abawe empewo ezitta abantu n'ababuuza ofaaki ne bamugamba nti tuli baavu yatubba n'amaliriza ng'abawadde ne kapito. Mu bantu abatta abantu mu Uganda Maama Fiina taliimu. Kambabulire kino kubanga ebyange biri researched, ndi kafulu mu mawulire. Tulina abantu abali mu office nga beeyita abasumba ng'ate bo batta n'abantu. Maama Fiina wadde musamize tasobola kutta muntu. Njagala bagamba tulina abali mu byokwerinda abateekeddwa okuba nga bakuuma abantu n'ebintu byabwe kyokka nga bagaba emmundu ne zitta n'abantu. Maama Fiina omusamize tasobola kutta muntu. Abantu bangi abagenda ewuwe nga baagala bamukozese abayamba okutta omuntu n'abakansolinga n'abawa amagezi. Waliwo ne bemmanyi yabayita n'abatabaganya butabaganya mu kifo ky'okuwa ono yali amuletedde ssente mbw'amuttira omuntu ssente ze n'amuleka n'addayo nazo n'atabaganya batabaganye essente n'azifiirwa. Mbategeeza tulina obukakafu ffe nga bannamawulire nti mu nfa ya Meja Kiggundu Maama Fiina teyaliimu. Kale nno mukwano gwange atambula naffe ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda, weebale nnyo weebalire ddala. Kino kyokola kya njawulo, kino kyokola kya ttendo nnyo. Naffe tweyamma muganda wange Kakeeto ne tugaa nti kaabe lubaale kaabe Katonda tujja kubeera nga naffe tufiirawo okulaba nga amaanyi ge mututaddemu, embeera gye mututaddemu, obuyambe bwe mutuwadde okutusindikamu n'okubeera nga mutambula lumu naffe tetujja kuzikiza, tetujja kupowa, tujja kulwana paka ku mujaasa asembayo tulabe ng'ensi yaffe tugikyusa, kubanga kye tuwagala kwe kubeera obulungi ng'amawanga amalala nga bw'olabaago Uganda ge yayambanga ng'essaawa zino ate ge gayamba Uganda. Kakati no President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye buvuddeko yakyasiba ku mukutu ogwa TV ogumanyirwa nga NTV. Kakati no NTV bibuuzo bingi ebyabuuzibwa omwami ono era bingi byaddamu oba oliawo ebyali bisaanidde bulungi nnyo okubeera nga biddibwamu, wabula mu mboozi eyo gye yakola. Kakati nze nalondabamu ensonga eno era ng'ensonga eno nkulu nnyo. Buli munnayuganda w'oli osaana ogiwulire. Jjukira nti omukulu amaddwa nga Ibrahim Traore ono ye mukulembeze ow'eggwanga erya Burkina Faso oba giyite Burkinabe. Omusajja ono nga yawamba buwambi obuyinza, wabula nga watuukidde essaawa zino olunaku olwaliro omusajja tanaweza na myaka 5 naye kyakoze mu nsi ye abasajja bonna okutandikira ku lukalu olwa Bulaaya bamutenda, era amawanga mangi okuli Amerika, Bufalansa, Bungereza n'amawanga amalala mu kifo ky'okubeera ng'omusajja ono gaamusiima gaatandika kubeera nga gawalana muwalane n'okumuteekako ebibalo bye bakuntumya olw'okubanga ono yagaana okuzindira ku ntoli ez'abacerupe ba West, abasajja bava mu West abazungu. Kakati no bano olwogaana okubeera ng'obakkiririzaamu ofundikira ottiddwa, era bangi betulabye nga tubattiddwa mu ngeri bweti
oba oliawo nga baganya okubeera nga bakkiririzaamu. Jjukira nti bano tebakkiriza mawanga ga Afrika kubeera nga geegaziya n'okwenunula n'okweyimirizawo gokka baagala buli kaseera bagatwalire mu nkwawa zaago. Omusajja ono kyeyagana kati Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono agamba nti eggwanga Uganda amawanga ago gonna ligasinga obugagga, era ono agamba bw'atunulira resources eziri mu ggwanga Uganda, bw'atunulira Pearl of Africa yensi Uganda byeriko essaawa zino, abagikulembera essaawa zino, neweeri essaawa zino, newe yali mu myaka giri. Ampuliriza nawe banga okutta ebitabo oba n'ogenda ku statistics ensi yaffe weevudde weetuuse ne weeraga osobola okubeera nga okwata ku mimwa, kubanga Uganda si yensi yandibadde ng'erimu amabanja gano agatukaabya twanga entulege nga buli munnayuganda gw'olaba essaawa zino oba mwana ayonka oba yazaaliddwa jjo oba yaakazaalibwa essaawa zino aliko ebbanja eribanjibwa Uganda eritaka wansi wa bukadde bubiri. Ampuliriza obukadde bubiri buli munnayuganda gw'olaba atambula ze ssente z'alina okusasula essaawa zino olwo Uganda ebeerenga egiddwako ebbanja erigibanjibwa. Jjukira nti Uganda erimu abantu basukka mu bukadde obukwate mu 45 n'okudda waggulu, kati babalamu miliyoni 2 ensimbi ezo baazeewola ziyambe eggwanga Uganda. Naye ate buli mwaka owulira nti obuwumbi n'obuwumbi bwe bubbibwa, obuwumbi n'obuwumbi bwe bubuzibwawo, kyokka nga ate buli mwaka owulira nti obuwumbi n'obuwumbi bwe bwewolebwa, nga kino kitegeeza nti ezeewolebwa zonna okujja mu Uganda zibbibwa bubbibwa, kyokka n'ebizireeteddwa okubeera nga bikolebwa tebikolebwa. Kaakati nno omwana wa Uganda n'osigala ng'olina kukaaba bukaabi, n'osigala ng'olina kusaba busabi. Kaakati nno bwe twafuna omusajja amanyiddwa nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ono yavaayo n'agamba nti nze ntaddewo omugongo gwange, oba bakuba kabakube, oba batema kabateme, oba batuga kabatuge, oba butwaka babumpe ku lwa Uganda, neewaddeyo okubayiwirawo omubiri. Kaakati nammwe abaagala ensi yammwe mungoberere olw'ebigambo ng'ebyo bye yayogera musajja wattu, naffe ntuga nti ewanyu weewawo bye twatuuka ne tubisuulawo ne tugamba nti kama mbaya ni mbaya, ekijja kijje yessaawa okuziweekera ku mugongo ng'enswa, tunwanirire ensi yaffe tubeere nga tuginunula. Kati ebimu ku bigambo bye yayogera bye bino: abakyala bangi oba oliawo abafa nga bazaala, abaana bangi oba oliawo abafa mukwano gwange, amasomero mangi, abantu abandibadde nga balina amasomero amalungi mu bitundu eby'enjawulo bingi naye nga teri masomero. Kati bino byonna obigeraageranya ku musajja ono ebigambo bye yayogera, ampuliriza ate enkomewo. Biru emu yokka ey'omulwadde ekuza ku 0. So twagala okukyusa embeera eyo tubeere ng'obulamu si bwakubaka bubasi, kubanga kyali kibaddewo ko bwe kityo. So ffe tufokasinga ku bintu bingi, naye nze ebisinga okundi omutima ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Juzi wano President Traore wa Burkina Faso yakamalako emyaka 2 naye aleese eng'ombe empya, tewali mukyala alina kusasulira kuzaala. No man must pay to give life. Eri wa Traore toyina yadde kusasula ng'ogenda okuzaala. Ekyo kyabeeranga bwe kityo, naffe tulina okifuna kuba ssente bweziri. Ebyenjigiriza biterere nga toyina kugenda bugenzi bino byetwasoma ebikwate abafuzi ab'amatwale n'ebirala bifaanana bwe bitu. Tulina okubikyusa abaana baffe ne basoma ebintu bye bafunamu ne babeera skilled. Ffe twagala tufokasinge ku njigiriza nga ne bw'okoma mu P7 ng'olina skills z'oba ofunye. Omwana owa P7 yes ng'ogyeko bino ebiri academic waliwo skills z'abaafunye nga ne bwakoma mu P7 asobola okweyamba, ne bwakoma mu senior 4 asobola okwetaasa, ne bwakoma mu senior 6. Naye kati omwana ava ku Makerere oba ku university endala nga tasobola yadde okukola omugaati, nga tasobola yadde okukola omulimu oba okutondawo omulimu. Ekyo twagala tukyuse. Then infrastructure yaffe, ekintu ekilumiza abannayuganda obwavu ebisingira ddala infrastructure yaffe. N'osanga nga abantu tewali masanyalaze, genda mu Busoga amasanyalaze gigakolebwa gigasinga okuba ag'ebbeeyi, naye singa amasanyalaze gatuuka buli wantu, abantu bandyetondeddewo emirimu egyo. Enguudo zaffe gavumenti ya Museveni ku road network gye babaliri okuba kilometers 16,000, gavumenti ya Museveni egamba ekozeeko kilomita 600 mu myaka ameka? 40. Naye ate n'ezo kilomita 600 ze boogerako genda oyite mu kibuga biina enguudo zaffe zijjudde ebinnya biringa entaana. So tulina ebintu ebyo bikyusa biyambe ekintu kimu kyotereza ne kitereza ebirala bingi nnyo. Bwe kubamu akafaananyi busaba bwawatabadde luguudo lwa kolansi, oluguudo bwe luyitawo ekitundu kikyuka kyokka. So bannayuganda bali enterprising, bannayuganda bakozi, bannayuganda bayiiya. Singa ebintu ebyo bibanguyira amasanyalaze ne gaba nga gabatuukako ate nga siga bbeeyi, enguudo ne ziba nga zibatuukako, baba basobola okutransportinga ebintu byabwe. Kati ng'oggyeko ne ku ebyo waliwo ebintu ebyaliwo annually
lwaki tetulina train wano singa train yaffe weeri nga gye baali badiscussing ya East Africa wandibadde osobola okuva wano n'ogenda Arua kireka n'emukolo bajja kugamba balinnya train okujja mu kibuga nze naawe tumanyi bwefaanana nze naawe naye tebino ebintu munnange bisoboka kubanga ssente weeziri abantu ababikola webali n'abantu abagenda obifunamu ate bibayamba okuddaabulula ebyenfuna by'eggwanga nabyo weebiri ekyennaku nti ssente ziweebwa abantu abatono abatayina kyebagenda kuyamba muntu wa bulijjo twagala tubeere mu ggwanga nga economy y'abannansi nga bali involved mu economy si ku bino byatugamba nti ebyenfuna birinye okutuuka ku level bweti naye nga bw'otunula mu bantu obwavu bungi twagala tubaddize obugagga bwabwe tubaddize emmwanyi zaabwe ab'engulu tubaddize taaba waabwe tubaddize pamba waabwe abasoga tubaddize ebikajjo byabwe obugagga bw'eggwanga bureflectinge mu bantu n'ebirala ebifaanana bwe twagala kukyusa erinnya ly'eggwanga lyaffe ku stage y'ensi yonna abalekerawo tufa amawulire agava e Uganda si nti ono yayiyiza kino so ono yatetenkanyiza kino ono yabbye sente bweziti ono yatulugunyiza booti twagala kukyusa erinnya lyaffe tutandike n'okufuna mu bulambuzi bwaffe Uganda nsi ngagga nnyo naye bannansi tuli baavu n'ekirala obwenkanya kisoboka kitya nti omuntu omu alina sente z'abantu 10,000 kisoboka kitya nti omuntu omu eyazze ejjo asobola okusengula abantu ekyalo kiramba ku ttaka kisoboka kitya nti omwana asaze ensawo sigamba nti aba akoze bulungi ne bamukwata ne bamusiba emyaka 3 naye omukungu wa gavumenti abbye biliyoni ne biliyoni n'amalayo saawa busaawa n'avaayo ate ne bamuwa kifo kirala so ebintu bwe bitu tulina obikyusa twagasise abantu ensi yaabwe basobole okukolera ensi yaabwe nga tulina obwenkanya ng'enguzi tugisitampinze out ng'ababbi tubakutte ne babonerezebwa mu butuufu ate mu bumalirivu naye ekikuta obudde kimala ne kibuta abo abantu bonna akaseera kagenda kutuuka bakisasulire ate nabo bakirabyeko wali wabaddewo wano omusajja gwe bayitanga Kasimo Obura yali IGP ku mulembe gwa Amini yatta muna Uganda yatta musajja bamuyita Dungu yali nannyini wa Delight Cinema naye omusango gwamuka mu V era bamuwanika kalabba ne bamutta mu 99 waliwo omusajja bamuyitanga Moses Ebirumbi yali amanyiddwa yatta Lutamaguzi ngoyo Museveni nnyini ali mu siiringi ng'ali ngaffe Sebirumbi natta Lutamaguzi kubanga obuyinza bwali bumulinye ku mutwe ne Sebirumbi gwamala ne gumuka mu V mweno gavumenti ya Museveni yennyini mu 99 era ne bamuwanika kalabba omu Justice Ogola yali omulamuzi so bino ebintu byonna tubirabyeko lwakuba munnange obuyinza bwali ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ebigambo obiwulidde enteekateeka ezo zonna nga bw'oziwulidde bw'osigala ng'oli eyo n'ogamba tuyagala Uganda yo ekyuke kaakati nno weetegekere okubeera mu mbeera oba okusigala mu mbeera eyo yennyini gy'olimu nga tewali agenda kuyamba kukyusa nsi yo kugifuula etemagana okukirako mukene kaakati omusajja ebigambo byayogedde bingi mubiwulidde era nga bingi mulowooza tebisoboka wabula nga bw'otoololako mu mawanga just gendako bugenzi Rwanda ojja kakasa nti bisoboka ne bw'ogendako e Kenya ojja kakasa nti bingi ebyogeddwa nga e Kenya gyebiri naye nga mu ggwanga Uganda
abali mu East Africa tebiriimu kyokka ng'omuntu akulembedde okumala emyaka 40 bali abakyusakyusa buli mukulembeze ajja ne idea eyiye kakati olwo ensi neberanga ekulaakulana ensi neberanga etinta buli muntu ajja mu ntebe abaako kyakola oba oliawo okusingako ku munne abaddewo kakati nno abantu basolokera nga bamwongera ekisanja bino byonna nga bigenda mu maaso abantu bano abalwana ne Mwami Museveni nga kuno kwotakatadde Dr. Kanokiza Besigye kifeefe mpuliriza ebigambo byava dda omusajja wuuno njagala nnyo nkuzeeyo katono nnyo agamba nagamba Besigye nti ekiwandiiko kino kiraba ebigambo bino bikulu nnyo era waliwo n'amawulire agaafuluma nga gagamba nti okomyawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri okuva mu ggwanga erya Bungereza eyo taata we gye yali ewaŋŋangukira n'abaana be bano kakati nno okumukomyawo wano kakati mbu omu ku baali basimbye ekkuuli mbu yandibanga yali Sejjusa ate ng'emabega ne Dr. Kanokiza Besigye bano bonna be bamu mu kikoosi ekyo kakati nno omusajja agamba nalabula Besigye nti ebigenda mu maaso mu nsi Uganda bijja kutuuka ekiseera omu ku mmwe oba bamu ku mmwe bibeerenga nammwe bibakwatiramu omusajja agamba Besigye teyampuliriza ono omusajja agamba nalabula Besigye ku mateeka engeri gye gakwatiddwamu abantu engeri gye bakwatibwamu abantu engeri gye basibwamu nga byali birina okubeera nga bikyusibwa era omusajja ono ebbaluwa eno yagiwandiika dda emabega emyaka egikwatayoba oba egikunukiriza kumpi mu 30 ng'awandiikira abantu bano jjukira nti abantu bano baali baakava mu nsiko era nga mwalimu n'abantu abalinga bakadoogo oba baalinga abaana bato ab'ebiseera ebyo essaawa zino bwe weebuuza bakadoogo b'essaawa ezo oba ab'ebiseera ebyo bandibadde kati bali mu myaka nga 45 oba myaka nga 55 kale myaka 55 bakadoogo gye bandibadde balina naye bonna tewali n'omu alabwako ku bakadoogo abo abaabeeranga mu mutalo tewali n'omu alabwako nti yafuuka jeno oba generaali oba lutenanti ane kakati ekyebuuzibwa Besigye amagezi gano agaamuweebwa n'agagaana abaffe essaawa zino avundya mayoga wa mitayimbwa bangi bagamba nti ono yandibambu ng'ali mu kabadi okubeera ng'ali mu kkomera kabadi na mukama we kyokka abamu bagamba nti bintu bino bituufu Besigye yasibwa engera ensonga ze zeekuusa ku by'obufuzi abaffe ani yaani ku nsonga zino kano kabadi oba bintu bituufu kakati nno sooka oli okulabula okwateekebwawo emabega emyaka n'emyaka omusajja Besigye n'atakuwuliriza eno ebbaluwa gye nawandiika April nga 25/88 copies Elia Kategaya another copy Dr. Kiza Besigye ku peegi ey'okubiri nasaba omukulu President Museveni nti lekeraawo okwogera ebibi ku Idi Amin lekeraawo okwogera ebibi ku Obote kubanga ebyo tebituyamba nga bannayuganda. The time for allocating blame does not help us. It's the time to do the right things. Where they did wrong, let's do right. And incidentally, it appears the president listened. Ndi mu bbaluwa zino zonna Dr. Besigye temuli kyamusanyusa bwera waliwo n'obugambo obuluma bwe yamutegeeza. Bwe ntunulira Dr. Besigye n'ebyaliwo ku mugenzi Michael Kagwa DP mobilizer nakubanga omulanga mubaleke naye nga ba Dr. Besigye bagamba nti nti senga ogezaako n'ogenda ku State Square okwogera ojja kulaba gunships era ojja kulaba emirambo egijjudde ku State Square. Onagamba nti kyannaku nti Besigye byagaana okussa mu nkola ne gavumenti ye ate kati bimusanze ye ng'omuntu anti gyotega amaggwa gye bagobera. Onagamba nti ebigenda mu maaso abali mu gavumenti balooza nti ebyakukwatako kyokka Gukiina agamba nti singa tewabeera okutereeza mu nkola Besigye yandiserengeta ekalaana mu ngeri y'akagenderere nga bwe gwali ku Bishop General Luwumu. The rights they denied, the ordinary, the weak, kaakati in a sense bali mu kungula kuba tebaazikiza muliro wa Michael Kagwa when it would have been timely nga n'omuliro gukyali manageable.
embeera y'emu yatuuka n'okuyalisa minisita wa Uganda Mama Mbabazi bwe yakulemberamu okuyisa etteeka ku nkuŋŋaana mu mwaka 2013 ate ne yeesanga mu mwaka 2015 ng'enkonge gye yategga emulippye naye poliisi bwe yamukwatira mu bitundu by'ejjinja n'emusomera obuwayiro bwe yateeka mu tteeka lye yakulemberamu. Ono agamba nti Besigye n'abantu nga Mbabazi bayinza okubeera ng'ekyokulabirako era abeeyita banene mu gavumenti abalowooza nti ebintu bya wante we yakaabira John Luli kale ng'akaddeko n'abandi buvaako ne batwalibwa nga tebeesikidde wadde akawande. Kubanga kasita olowooleza nti bali nti ate ffe ate n'okitwala nti obulamu bw'abali tebuli important ng'obwaffe oba omaze okuwaba. Y'ensonga lwaki to continuing ne problems. Tulina abandoninga ideas nti they and us. No, sisobola kuziraga kuba they involve a lot of. Mukutu kwa nkyukakyuka Eke Master mabega w'omuzindaalo abatugoberera mwenna nyongera okubebaza nyongera okubasiima mwebale nnyo mwebali eddala kyemukola kya ttendo nnyo Mukama Katonda yababadizaawo naffe tuwalayira ne tugamba nti tuyinja kubeera nga tuzikiza essaawa yo n'ebigambo tulina okubeera nga tubibawa. Omusajja gw'olaba ku screen amayidwa nga General Peter Erweru kaakati ono essaawa yonna kigamba mbu agenda kubeera nga awummuzibwa okuva mu magye obutasukka mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Abaffe omusajja ono lwaki awummuzibwa amangu n'embiro bwe gati nga tanabana kubeera nga aweza emyaka 6 nga bangi twabalaba nga bajjeno Sejjusa baasaba okuwummula amagye ne bamala emyaka n'ebisiibo egisoba kumpi 10 nga 10 oba 2 nga tebakkirizibwanga kubeera nga bawummula amagye. Abaffe lwaki ono ayisiddwa mu speedi ya mangu mujjukira omusajja ono y'omu ku baakulembera ekiyita abantu ekyali e Kaseese mu Lubiri olw'omusinga. Omusajja oyo kabaka ow'abakonjo kakati abantu bangi baatugumbulwa abantu bangi baatirimbulwa abantu bangi battibwa era omusajja ono mu bigambo bye bwe lwavayo okwogera ku nsonga eyo gemubuuziddwako agamba takyejjusa mbu kubanga baali ba criminals era akyogera nga akiddingana those were criminals era nayogera nga agomeza era gye buvuddeko omusajja ono mwenna mukimanyi nti waliwo embeera amawulire agaaliikinga nga gano gaali galaga nti ono teyali mu good terms ne mukama we aduumira amagye ag'eggwanga Uganda. Kakati nno bino byonna bw'obanga obigassegase oyinza okulooza nti bye bimu oba oliawo ebimuviiriddeko ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko okubeera ng'ono agenda kuwummuzibwa. Jjukira nti ono talina kifo kiriawo ky'amannyo nti oba minisita wa kino wabula ono ekifo ky'alina ng'ekinene ono muwi w'amagezi wa Mwami Museveni. Kyokka nga ffenna tukimanyi nti abawi b'amagezi aba Mwami Museveni bangi baliwo nga bifaananyi. Oli amagezi g'ayagala okukola ky'ayagala okukola yeetuuma tibahabulwa tawabulwa bw'amala okwetuuma tibahabulwa kakaya n'ateekawo abawi b'amagezi nti bamuwe amagezi bamuwabule ku nsonga ez'enjawulo naye ng'amaze okakasa ensi mbu ye tibahabulwa. Kakati nno ono omusajja essaawa yonna twandimulabako ng'afeesa okusinziira we twolekedde twandimulabako ng'afeesa kubanga bangi twabalaba abaali ab'amaanyi nga ba General Kale Kayihura nga n'essaawa zino ono General Kale Kayihura yavuddeyo ne yeekubira omulanga natandika okubeera ng'agamba nti nsaba obuyambi bannange mujje munyambe abasajja n'akatono ke nasigaza baagala katwala ettaka lyange baagala litwala ekibanja kyange baagala kitwala. Jjukira nti ono y'omu ku baasibwako ennatti oba basibwako envumbo ng'ebyobugagga byonna bye yali alina ng'abitadde ebweru wa Uganda. Kaakati bino Mania ne Emye. Jjukira nti abasajja bano bavayo ne beekaza nga bw'omanyi omukalukalu bw'atajja busera ndi nze ne bonooteekako envumbo mbadde sina kyennyina eyo naye nno envumbo zino kyabulabe nnyo eri omuntu ng'ono kubanga mukyala we abaana be baganda be eŋŋanda ze zonna buli amuyinako akakwate buli amuyinako oluganda aba takyasobola kubeera nga mukwano gwange alinnya ennyonyi agende mu mawanga ago ag'abakyerupe okubaako kyakolayo oba kusoma oba kusuubula oba kujjanjabwa ebyo byonna biba bifuuse Mania ne Emye. Kati omusajja ono y'omu ku baliko envumbo era ne General Kale Kayihura y'omu ku baliko envumbo wabula buli kyosiga kyokungula. Kati essaawa eno kugambye omusajja ono ebimwogerwako ebimu ku byo bye bino. Sawa yonna osobola okufiira mu kinaabiro ne bagamba blood clot. Sawa yonna nyongero kikutegeeza bw'omalangako omwaka guno ng'okyali mulamu erweru weebazanga Katonda ne bajjajja abo abaakusooka okuva mu bulamu bw'ensi. Bano bakupika ne bakulaga awa Biravudi General akoze omulimu gw'amaanyi kati genda ku Twitter handles zaabwe olabe engeri gye bakuvumirira gye bakusize basooka ne bakusiga ekifaananyi ekibi nti gwe watta amawulire gaabwe tegakujjaawo. Buli kadde New Vision erina okwogerako bukedde erina okuwandiikako General
nga balaga ebikyamu byezza okola naye nga babibikka babiteekako akazigo kasaba malo ogakunaaza era bukedde yemu ng'ekomawo ekuwandikako omutwe omunene nti generali eyatta abeekaseese bamuwummuza mu magye awo nno we tuli nyongera okutegeeza kkiriza yagalagaana guno omwaka oyinza obutagumalaako taata we yakulagira okutta abantu ekaseese mutabani we akulaga nti yagobye taata we tabimanyiiko bwe batyo bwe tubagamba temuli omu ku bo nga mutugamba twagala kutabangula ggwanga bana abantu tebatwagalangako tebalitwagala ekyo nkikubuulidde n'eggwanga tebalyagalangako kijjako omusango omuntu akulembera amagye g'eggwanga ate mu Tanzania kubanga muwozi batulaga yazaalibwa Tanzania omuzaale weeri eyajja obuzibwa n'afuna obutuuze ayagala kubeera mukulembeze wa ggwanga lyaffe ng'era kitaawe bwe yajja ayagala kubeera mukulembeze wa ggwanga lyaffe kyokka ate mbu yakulira n'amagye gaffe amusuubira kukola ki buli musirikale yenna oli mujaso oli ki oli wa poliisi ng'oli kakati nno birungi si birungi okulabula bwe bityo ebintu bwe bitandika abantu bangi babayo ne boogera ebigambo wabula abasajja bano balowooza nti bambala yunifoomu ne babeerako n'amayinja abo baba bafuusa abantu ab'enjawulo abatakyali bannansi nga Uganda tekyabakwatako nga ku ttaka tebakyatambulirako nga basajja batu balowooza batambulira mu bbanga buli kimu baakimala kakati nno oyo ng'omumaze waliwo n'omulala ono kakati ono yeyavuddeyo abaako ebigambo bwe yayogedde era ng'ono yabyolekeza bannayuganda naddala ffe bannankyukakyuka ono ng'agamba nti kaabaani tewali asobola kubeera ng'abaako kyakola yadde okumegula yadde okunyeenya mbu ku gavumenti eya mwami Museveni. Omusajja ono agamba nti Museveni ye nannyini mmundu wano mu ggwanga Uganda era ekyo fenafena tukimanyi tewalenza kubeera nga kibuusabuusa wabula wadde ennyini mmundu naye kennyini okubeera nga yawamba obuyinza waaliwo bannannyini mmundu ab'ebiseera biri kakati bannansi bwe baasitukiramu ne baga nti ekimala katukwatireko omusajja ono omupya tujjeko bali abadde ku buyinza oba oliawo omusajja yandifuuka omulungi kakati nno baali bannansi baali bannayuganda abateekawo embeera n'okubeera nga bayiwawo emugongo abateekawo ekibuli ku lwa mwami Museveni asobole okubeera nga asigala nga mulamu kubanga bangi abaatirimbulwa bangi abaafa naye ng'ekyabatta lwa mwami Museveni ono singa teyavaayo okugamba nti njaga tuyeekere tuwambe obuyinza oba osanga bannayuganda abo abeeruwero naddala n'ab'omu Buganda tebandifudde naye bangi abaali abakoowu nga bagamba nti ekimala kyali kimala kaakati bano bangi bayiwawo omubiri era emmundu abasajja ze baalina tezaabayamba tezaabagasa baafundikiranga bazitadde ku mutwe abalala nga bazisudde nga n'ebyambalo babiggyemu nga badduka misinde era nga balajana nga kabaka abatwawa nga entulege kakati nno na wano kyangu nnyo okubeera ng'ono alowooza nti tekisoboka wabula ate nga Katonda yasazeewo oba Mukama nga yasazeewo eno ensi okukyuka kubanga ffena tukimanyi nti change is a fact of life kakati nno bw'oyogera ebingi nolowooza nti ate tekisoboka oba olimba kubanga sigwe nnyini buyinza sigwe Almighty sigwe nannyini wa buli kantu ali waggulu omuyinza wa buli kantu omusajja ono ebimu ku bigambo byayogedde eby'okkudaala okinaguka ebimu ku bino byenjagala owulire guno kana ali mu kunnyonnyola mbu simanya tesobola kulwana tesobola kukola kutya mbu simanya era amagezi gayinza okutuwanga bannayuganda kwe kugenda tulonde biki nkunnyonnyola bwe nti kubanga ono simanya kano kasirivu ali ku TikTok kuno ali mu kunnyonnyola ensonga ezo mbwe mundu Museveni aziina emmundu Museveni yazireeta waneeno era n'awangula olutalo byenga yaluwangula muleke tumalanga mu maanyi n'ekirala olunaku olwaliro bw'ŋŋamba mbu abantu bakati balabufu tayinza kulekawo bintu bye mbwadde mu kulwana atisima badduke bave bwe babadde badde eri biki mutaddewo layini ekuuma ebintu bya munnayuganda nga biri seefu mu mbeera ennungi ettaka lye bandibadde bagaa tetulirekawo lyonna mulyeguzizza muliwambye mulitutte namaanyi so si mukuligula mu bulungi abaguze mu bulungi be batono ennyo agulawo kawugiro katono nnyo eisigadde n'awambaliwamba abantu n'abagoba ku kyalo omuntu ogu n'asengula ekyalo kyonna bwe mutwe mujja mutulimbalimba mbu tetusobola kuteekako mukulembeze mulala olw'okubanga ono ye aluddeko olw'okweremeza mu buyinza kubanga abakulembeze abalala bajjanga abakulembera abamu ne babakuba ne babajjako nga bakyayagala entebe n'olw'okuba nti ono ye aluddeko muwoza yasobola Uganda kumba aluddeko mu kweremezaako kati gwe bwogamba tetusobola kulwana kukyusa gavumenti eno oba olimba munywanyi oba olimba ssebo temugenda tubulya ebigambo byammwe twabikowadde nga bw'ogambye tuli balabufu era tuli balabufu ddala tetugenda kubikkiriza ebyo
sebo kano kasirivu wegendereza ebintu byewabula bannayuganda si byebyo biwabule famire yo neye mundu gyolina gyogamba wabula famire yo nefe bannayuganda tuleke twagala Kyagulanyi nkiddamu twagala Kyagulanyi mu buvunze ebimu ku bigambo by'omwami oyo obiwulidde wabula bino byonna nga weebiri omusajja Mathias Mpuuga mwenna mujjukira omubaka Alan Ssewanyana bwe yavaayo n'ayasa ebyama nti omu ku bantu ababasibya eyali omusajja ono Mathias Mpuuga era Mathias Mpuuga ebigambo bino yalemererwa okubeera nga abiteekako omubaka Alan Ssewanyana eyabyogera oba eyabirumiriza oba eyabikkaatiriza nti kituufu mu kkomera twayogera nti omusajja oyo ye yali atusibya kubanga mwami Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza ensi nti omugenzi Alan Ssewanyana yamugamba nti omu ku badepute we be baali emabega w'okubasiba era Alan Ssewanyana n'abikkaatiriza nti kituufu ffe twabikugamba kati Mpuuga mu kifo ky'okuvaayo okubeera nga asonga muono Alan Ssewanyana eyalumiza nti omusajja ebigambo twabimugamba laba ate bajja n'asonga olugalo muono gwe babigamba obugambi ng'awoza mbu ate bino ate biri kakati enno omusajja ebigambo bino bwe byamala okubeera nga bimutuukako nga bwe gambye nti omukalukalu tajja busera kakati nno omusajja ono kye yakola oba oliawo kwe kuvaayo ne yeekazakaza n'ayogera ebigambo ebyali ebingi ennyo era nga mu bigambo byayogera mwalimu n'okubeera ng'ono ateekamu n'ebyekkooti okuwawabira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu wabula bino byonna nga bigenda mu maaso kati bannayuganda baamuwa levo kubanga Mpuuga ye mu butuufu ekyamazima matuufu yandibanga takyali Mpuuga oli eyali mukwano gw'abangi omwagalo w'abangi naye nga yafuuka kisekererwa kyennyini ekiwedde emirimu okutandikira ddala e Masaka ewaabwe ku kyalo wennyini we bamuzaala kakati mpaka e Kampala n'ebweru wa Uganda yonna buli ewali omuntu amanyi Mpuuga ampuliriza ono bulawulira ku mboozi ono asigala amunyenyeza mutwe kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nkumulise katono nnyo nkujjukize ku bigambo by'omusajja ono byayogera ate omala obbiwulira nkulaga ebigambo byaddiddwamu ava ku stage nempulirwa ekisasaaza ekyamaanyi gyali nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe kubanga bw'anaasingako awo ali tuyinza omufiirwa kitwagala mufiirwa neyetaaga obuyambi simanyi kimuliko naye ekyokuba neyetaaga obuyambi nga bumuntu akiraba bwe buba bulwadde ajjanjabwe bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera yambibwe n'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka bwe kiba nga abalina kye bamutuma bebamusuuba bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emundu ayogere ebitajja ku mmere tumutaasa ave mu mbeera eyo naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina kyenjala okusaba nti lekerawo okuzanyira mu nsonga enkulu lekerawo okuzanyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe abantu ba Uganda bannayuganda ensonga zino ziriko gwe si ggwe ensonga zoyogerako wazisangawo nga lwa bazoogerako era ojja zirekawo kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti obulina naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo lekerawo okwonoona banno tekikufuula mulungi kusinga kubanga bwe kyontandikwanza okuntyobola solowooza nti weeyongeddeko oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka n'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti nga bwe weerambye nti olina kyomanyiiko ogenda onnyonnyole kyomanyi kijja tuyamba tutegeere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oli mu mbeera zo nnungi mbadde ndaba ka vidiyo kano nendaba Mpuuga nga yeekaza naye nazzi kuno mu Buganda ng'omuntu afiiriddwa talya nnyama ng'emmere ekungubaga kabeera katogo muwogo na bijanjaalo era nga we tulabira ow'oluganda yenna ng'alidde ennyama nga waliwo owaluganda lwe yafudde awo tuteekawo question mark. Neebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi Alan Ssewanyana ono abadde aludde ebbanga nga yeewalaawala ekibiina okuva lwe yava mu kkomera
kati olw'okuba baagala kaadi ya National Unity Platform yatandise okusembera ko pulezidenti nti oyina by'omanyi fena kaba tukyawe jangu obyogerere wano kyemuva mulaba nga Alan yabadde avulungutana bamugamba waaye eyakola kino yali ani ate ababaka ne babeera bwe kaakati bye bimu ne mwami Mpuuga byavulungutana. Mpuuga bannayuganda tebakyali basiru. Mpuuga tewali kabonero k'otaakola ku kufa kwa Sseggirinya akaali katalaga nti walina omukono mu kufa kwe. Ekisookera ddala mwami Mpuuga gwe omu ku baakulembera ttiimu ekkirizisa abantu bano ababiri emisango. Okimanyi nti gwe omu wakulembera ttiimu eyo katolooza bannayuganda beerabidde. Mpuuga tetwakulabako ng'oli looya, tetwakulabako mu kkooti ng'owolereza abantu bano, naye mu kubayimbula wadduka emisinde n'oyambala bigawuni by'obwalooya ng'oyagala kulaga ensi nti obadde w'amaanyi nnyo mu kubata. Mpuuga kanzitukujjukize nti gwe omu wagenda okuteesa ne gavumenti bano abantu baveeyo, Sseggirinya ne munne. Mpuuga nkujjukiza ekirala, Sseggirinya bwe yafa Mpuuga tewadduka emisinde n'ogenda osookeyo mu ddwaliro, era ne mukwatagana ne gavumenti mugaana okulangirira nti omuntu afudde kubanga mwali mwagala kutekinga ova. Mpuuga byonna bye weekaza bannansi baabiraba, byonna tubimanyi, naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti talyanguzi newankubadde ebintu bye birwawo naye bimala ne bituukirira. Musajja gwe oli mubi nnyo wallahi, Allah yatujjamu ekikolimo. Bannange musajja gwe oli mubi nnyo, naye obubi bwo, nze waffe gye nakulira waliyo omusajja eyali omubi ennyo ku kyalo. Omusajja olinga ne bw'alaba abali mu ssanyu anyiiga n'abaloga, naye mwana wattu ekiseera kye kyatuuka ne bamu exposing era yamala n'afa n'eddogo lye n'afa nalyo. Kakati Mpuuga oli musajja mubi nnyo, naye nze kyensaba bannayuganda mwenna bannansi bano abantu bwe tuba tumaze okulaba nti babi nnyo gye tuli, kiki ekibatuweesa ssente zaffe mu bizinensi zaabwe? Ono Mpuuga alina amasomero mangi mpulira nga mwe muli ne Data Mine Technical Institute. Lwaki temubajjaako abaana? Ddala omuntu ow'omutima ogufaanana bwe guti nga ye awulira gwe munnansi owawansi olina kuba mufu oba olina kuba mu kkomera. Lwaki temubajjaako baana bammwe? Abantu bano batutulugunya ate ffe tubasapootinga mu bizinensi zaabwe. Kati sooka otunuulire ddala ono Mpuuga omuntu akyamuggyako adiisi, era omuntu waali badde okyali awo ng'omuwuliriza ddala n'ayogera ekigambo n'okikkiriza n'okiwuliriramu n'okuba ne mu ngalo okusinziira ku biriwo byonna. Olw'okuba balina kino ki TV kyabwe ekya NBS yenna ayogera yeekaza amagguka ng'omusezi, naye oba kasajja oba musajja ono musezi. Nze Mpuuga simulaba nga muuko bulambulukufu, atunula ng'omubbi, mpozi era mubbi. Mpuuga senga Allah teyakusaasira kubeera na ssente, waali badde mulogo ate oyinza okubeera ng'oli mulogo lwakuba omulogo omugagga. Waali badde mubbi bano abanyakuzi b'obusimu abalabiriza obulabiriza, lwakuba naye era walabiriza kubanga era ssente ze mwabba ze baakuweza akasiimo era mwalabiriza bulabiriza kuba gavumenti si ye yaziyisa palamenti, mwazibba bubbi. Kwegamba olabira ddala omuntu omunnanfuusi mu bulamu, kyokka bwe mwerimbikamu opposition, bwe mwerimbikamu ekereziya. Naye bannange waliwo ebintu ebimu bye weebuuza naye ddala Katonda gyali? Katonda gyali naye aliyakitingako ddi n'ayamba abanaku, naffe ne tulabako nti wuuno abatuyambi. Kubanga tunuulira omuntu ono buli tava mu kyaki esapuli temuva mu bulago, yenna
obusajja obwedda omanyi ennyumba z'abasajja abasezi edda zaabanga nnene nnyo naye ng'esembayo ku kitoogo kakati be bano abasajja bano naye musajja gwe oli mubi nnyo wallaayi kati weekaza biki katonda no talya nguzi katonda talya nguzi musajja gwe oweddeyo waggwayo bakwe exposinga buli ludde ne mun ayi